Edlisa Kenzo Musuza ne Uncle Dr. Jose Chameleon Gadimba Mayanja basobola okuba nti bongera okukola ebyafaayo mu music industry ye Uganda bakubye ebivulu bannabulaaya ne banenya emitwa era nga Kenzo yasobola okuba nti aperforminga ne P Square on the same stage wali ku Echo Festival mu Freetown Sierra Leone show yabadde ya tabu nnyo era nga abavubuka bano basobola okuba nti bagenda maaso n'okuba nti bashininga n'okuba bendera ya ggwanga lyattu Uganda ate nga mu lutalo olulala lutambula wakati wansi mu ground beno bagiyita ghetto battle ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Sankraman Ditacha omusansabuzi Medini Kalagala ng'ate ennaku zinali kuwali ku Galaxy FM yagenze mu maaso n'okugamba bugembe oba Buchaman nti gw'olifala byogera tebikwatagana wavaako toyogerangako olujamaika lutuufu wabula bempa ekitiibwa ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Peter Miles n'ebisigaddewo Buchaman asuubiza okuba nti anoonya Ditacha okumusabula era amugambye nti gwe anytime from now ogenda kuba nti ogenda ku ntandaalo osobole okuba nti omamirirwa okumanyirira gwe bayita ghetto president nga bwe kirina okuba nti ekitambula mugamba mutya bannakampala kansooke mbawe ku highlights ezigenda maaso n'okuba nti zitambula mu ggwanga lyattu Uganda osobole okuba nti omanya bannauganda bagenda mu maaso n'okuba nti bajaganya award ya Edlisa Musuza eya Afrima newankubadde nga ate waliwo awards nyingi ezigenda mu maaso n'okuba nti zimerukawo mpola Genial Zamba mwenna abawagizi ba hip hop yalabikiddwako wali mu Kenya ng'agenda mu maaso n'okuba nti akola kye bayita East African Music Tour ajjukira Genial Zamba yakata albamu yemanyikiddwa nga Infinity Music Infinity album ngeno yagikoze n'omukyalo oba duet eno byakoze gunde n'omukyala amanyikiddwa nga Miriam Terera mpola nga bwe kirina okuba nti kitambula nga kyagatambula amalala goli Dubai musajja mukulu amanyikiddwa nga King of the East Wansaka Free Boss yasobodde okuba nti obaoliawo alinnya ennyonyi n'aboolekeza e Dubai agenda kukuba show mu nsi za Buwalabu n'ensi yeewuunya nga Palaso wetwogerera ye muyimbi akyasiza okubina w'ettabo mu ggwanga lyattu Uganda awo nga nvuddewo waliwo bato wakati wa Liam Vice ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Victor Luzi bano bevuga speed bekuba bato ya ndongo newankubadde nga balaga abantu nti bakwatagana banono ababiri balinamu olutalo lukyagenda maaso n'okuba nti obuli lugenda naye nga this health battle buli omu akakasa who is the best R&B king omusajja mukulu amanyikiddwa nga Victor Luzi yatadde oluyimba ogeza omwana n'agenda amusuulako video ya love olinyonya trailer nakitegeddeko nti Victor Luzi agenda kuba nti ata video endala osobola okuba nti ogifuna naawe ogyewulireko osobola okuba nti omanya nti Victor Luzi mukambwe eddala tukwanirizaako mu kutuuga fyo omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 rich boy Maxud Junior made in Uganda genda maaso n'okuba nti osubscribe osobola okuba nti tutambula ffenna tewerabira kuba nti ohitingako ku namba zange ez'obuntuvu in case of any business ogenda maaso n'okuba nti onoonyaako nenkubongako ne tutambula ffenna ani yalabye Wizkid kyakoze London big up yourself Wizkid ate nga ne Ebra yagenze maaso n'okuba nti astaging eshow ye yekisaawe yatuuse mu Tanzania Harmonize mweyakubidde abantu endongo ne batya nzikiriza nsobola okuba nti nkujjawo nkutwale ku kyatulese togamba nti Jimso alandaganyo kati nno kankubuulire mu Uganda tugenda mu maaso n'okuba nti obulyawo tulaba ebintu ebyamaanyi musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleon Gadimba Mayanja Medini Kawempe newankubadde nga ate kati bazadde beko gataye omukulu yasobola okuba nti akwata wali ku Ntebe Road bonna babeera Seguku okugata ne mutuze munne ow'Eseguku amanyikiddwa nga Edlisa Kenzo Musuza basobodde okuba nti obaoliawo bakuba show ne bagimalamu omuntu banono bonna ababiri banyalwano bo badde okyerabidde
wadde balina akakwate ku Rwanda. Kenzo Chameleon kitegeeza okuba nti bonna baazaalibwa mu nsi y'e Rwanda newankubadde nga tebakulira wano. Bano abavubuka bagenda maaso n'okuba nti bawuuba bendera ya Uganda okuba nti bagisitula okugitwala ku next level. Jose Chameleon yasobodde okuba nti akuba kye bayita European Music Tour okusinzira okuva wali e Germany, Turkey, Belgium, Sweden, ate nga London n'agenda nasobola okuba nti ava e London wetwogera agenda France, naye nga ate omuvubuka ono buli wamu gye yasobodde okuba nti ayitira yabadde Fire yasobodde okuba nti akuba show ensi neyeewunyira nga Chameleon kati batandise kuba nti bamwogerako mu byafaayo. Jjukira mu lockdown eno abayimbi batono nga babebekulu abasobola okuba nti bafuna ebivulu ebweru w'eggwanga newankubadde nga ate ne President the Ghetto Gladiator Bobi Wine tasobodde kuba nti afuna shows za tabo nga bwekyali badde kibirembeera. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleon yazikubye ate nga ne Kenzo tyalitumidde mwana. Jjukira yasookera United States of America anakuba show enkambwe eyaleka bannayuganda nga beewuniikiridde era nga Edrisa Kenzo Musuuza yasobodde okuba nti agenda ku stage yemu n'abavubuka Abanigeria nga bakola reunion. Abavubuka bano babayita Peter Akoye Kogatane Po Akoye. Njogera ku bavubuka ba P Square, Rude Boy Kogatane Peter. Yes, the P Square basobodde okuba nti oboolyawo bagenda mu Sierra Leone ku Echo Festival mu kibuga ekimanyikiddwa nga Freetown. Basobodde okuba nti bakuba era nga Kenzo y'omu kwabo. Show zonna zabadde successful. Ekikulaga nti oboolyawo musajja waffe Kenzo Edrisa Musuuza watabu oddala. Nzikiza nkujja nkutwale ku lutalo lwa Buchaman Kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Aditanja Adisankramana omusansabazi Made in Kalagala. Yes. Kalagala ate ng'omusajja ono omusajja w'embaale mugisu ddala. Ditaja avudde n'agamba nti Buchaman is one of the fakest wrestlers he has ever seen and he see this guy agenda maaso n'okuba nti ayogera patos oba olujamaika olufu. Yes, ng'agamba nti ono byayogera tebitegeerekeka ebiragira ddala sign z'abantu abaavaako. Era yavudde n'agamba nti Buchaman bw'omuwulira bukyanga atandika kwogera lujamaika omusajja ono ayogera bintu nga tebikwatagana, ayogera ebintu bikyamu, ayogera ebintu nga bifu ddala. So n'olwekyo yavudde n'atugamba nti Buchaman olujamaika nedda tamanyizaako yadde ddala. Ditacha omusansabuzi bino nabyogera nga kava mu kkomera ekitala gye bamukwata ne bossi we amanyikiddwa nga Innocent Kogata ne Guy amanyikiddwa nga oba DJ omuzinyi amanyikiddwa nga DJ Nimrod nga bakava mu kkomera n'avaayo n'ategeeza n'atutangaza ku nsonga. So far Adisankramana Ditacha y'omu ku bajamaika be tulina e Kampala yava mu Trinidad and Tobago yakuba tuni yakwata ensi yonna emanyikiddwa nga Wodiyankana nga esawundingangamu ekigambo ky'olusonga nga wekitambula. So Buchaman yasobodde okuba nti amuddiza n'agamba nti Ditacha yakajja site yakaveesa kale okulumba esite. So alina okuba nti amwegendereza n'okusobola okuba nti abeera humble. Bw'otunuulira omuvubuka ono Buchaman yavudde n'agamba nti yakoowa abaana ba ghetto okumumanyira ate n'abavubuka ba ghetto abatasobola kuba nti bamuwa kitiibwa. Buchaman yavudde n'agamba nti I'm the ghetto president. I'm the only person who sing like Buju Banton in Uganda and Buju Banton knows me, Buju Banton knows me. So Ditacha alina okuba nti ampa ekitiibwa n'atasobola kuba nti anyingira mu byenkola ne mu bizinesi zange. Buchaman avuddeyo n'awa Salesale Ditacha amuwadde a week number ng'amaze okwetonda. Agamba Ditacha omusansabazi oba Disankramana bw'amala week number nga tamwetondedde awo nno bagenda kubeera ne beef etaggwawo nti agenda kumukuba ze bayita agenda kumuteeka ku kye bayita entandaalo mu ghetto. Jjukira entandaalo Buchaman yagikubako omuyimbi munne amanyikiddwa nga Jjajja Rocky Giant era ng'entandaalo eno yatuusa Rocky Giant paka wali eri ebutabika ali mu rehabilitation n'esente zimugyawo zikyagaanye. So Bucha avudde n'agamba nti okumanyirira ghetto president mu ghetto guba musango. So Disankramana Ditacha anytime from now bw'ateetonda agenda ku ntandaalo mpola mpola.
okutukola mwebale kuba nti mutambula naffe okutukkirizamu okutwagala. I respect everybody here. Chuvula wanasala okujja kuba nti mbaweereza anytime we mujagalira. I'm always available okusobola okuba nti mbatuusaako ebitambula mu entertainment industry. Bye bye for now.